Abakozi okusingira ddala abawala abaatwalibwa abaludde nga beemulugunya nti baatwalibwa mu Buddu nga bangi bakakibwa omukwano so nga n'abalala bafiiridde mu mbeera eno. Poliisi yagguddewo fayiro z'emisango eziwerera ddala 6 ku kitebe kya poliisi e Kibuli nga bonna beemulugunya ku nsonga ze zimu. Wabula abantu abawerera ddala 368 bamaze okuteekamu okwemulugunya kwabwe nga bagamba nti ebibiina ebitwala tebifaayo ku mbeera bano gye bateekebwamu. Abasinga okwemulugunya bavudde mu mawanga omuli United Arab Emirates, Saudi Arabia n'eggwanga lya Qatar. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba nti banoonya omwami omu amanyiddwa nga Moses Kabuubi owa Supreme Security Limited ng'ono aludde ng'atwala abantu ebweru mu ngeri y'amankwetu. Okunoonyeza kuno nga bwe twalaga mu nkomerero ya wiiki eyo kyaddirira abaana 7 abawala abaavaayo ne bakomawo wano nga balaga nti embeera mu nsi zino ez'obuwalabu naddala Saudi Arabia tebubasoboseza kukola mirimu gyabwe bulungi nga bagenzeeyo ku kyeyo olw'okuba nti amateeka gaayo tegawanirira nnyo ddembe lyabo abagenzeeyo nga bavudde mu nsi z'ebweru, ate enneeyisa gye bayisaamu abakozi abavudde mu nsi endala mubeera nga abaddu, ate omuli okukutigomya ebivumo n'abamu okutuuka okuba nti obulamu bwabwe babufiirwa olw'engeri gye babatulugunyamu. Enanga annyonnyola nti abavudde ebweru bangi abafunye obuzibu bagamba nti kampuni eno eya Kabuubi ye yabatwala. Bw'atyo Enanga asabye abantu bonna abamanyi amayitire g'omwami ono batemye ku poliisi. Okukyagenda mu maaso nga kwaddirira okwemulugunya okunene ku mbeera ey'abo bankuba kyeyo abagenda mu bitundu bya Middle East oba ensi ez'obuwalabu naddala Saudi Arabia, ekyaviirako gavumenti ya Uganda okuyimiriza abakozi abaagala bankuba kyeyo abaagala okugenda mu Saudi Arabia nga bayaaya bakiyambi n'okweyongerayo. Wabula era mu ngeri y'emu poliisi eyimiriza abantu bonna okutwala abakozi ebweru w'eggwanga okutuusa nga bamaze okukola okunoonyereza. Poliisi era etegeezezza nga bw'egenda okuggalawo amakampuni agawerako mu kikwekweto ekitandise ku kampuni zino.